tuyingira weekend kasiteberanga Friday twasala na gamba kufukura okutano katandika nga muganda wange dola ali mu chencha it's a Friday okulya sente se kulya mwana weekend Nabira twari dabawe police ne mgoma munju Nabira omusajja katazise ali mutwaira watuogerera kati no yalesedde oluvuto lwa Easter ku Bukedde TV 2 ne Bukedde TV 1 dola namalo nakulwaira badali mu kululu nchinga omanya agamba Bukedde TV tulina okubeerawo n'abantu baffe omumwatemeza tulina okubawo n'abantu baffe katwaleseko oluvuto lwa gundi oluvuto lwa gundi lwaki lwa Pasika tulina okubawo ebintu bonekiti ate tuvaawo tugende tubatwale bwetti ne bwetti dola namalo gambotya dola wafakola program echencha mu program echencha ku Bukedde TV nze Judy Kawesi podium nga bulijjo sayimali wano ensonga zino zimuyisabuzi kituufu Nabira okutwala nga tonnagenda Nabira twetaaga update za Lwasa buli lunaku okuva omukulu oyo waliwo eyampadde emitwalo 10 nangamba sayimo tegeera nnyo walaba akamotoka ke yatwala ka Makex ka milioni 14 abasajja mwene wakiseka simanyi baziwa abaana motoka za milioni 3 zikawundo era bakyamubanje motoka kugaba ngaga motoka mwana w'abana namwaka Makex week ejja Rasa twala mugole bweru bagenda bweru naye mugole yesibe bbiri ono bamututte bweru era batulangira motoka ne batulangira buli kimu kyadde batukolera iyi gundi ate gundi dayana badde asiba ku nnyonyi nabadde asiba ku nnyonyi anaddamu ogimuwako mu bigundi mina Uganda ina ne passport Freddy Igano esibe bagifuna sabo ntwala mpola kuba passport yenna batanziwuye yagifuna ne Ivan Mulindwa omugaga Lwasanga yagifuna olumu basagala kwogera bingi Lwasa yangamye wabula mpanise n'abatanzi ku nsi ya Mukama ensonga za Nabira nagayise mpala okulinnya akati zatandika ngezisaaga naye munnange gye bwendaba gye bigenda bwe biti omu yandibanga agenda n'okufiirwa obulamu famire y'omwami teyamwagalirawo from the word go Nabira atwalidde omwami poliisi okumugoba mu nju jjukira nti nno ekintu kino bali amureeba professor sente agamba yaziwa Nabira kulwa famire eri kyo kitegeeze akazita kali ku Nabira akazito nakatera kwani ku musajja afuluma amakaago so onako olwaleero poliisi waliziddwa jjukira bayita Nabira n'omwami ku poliisi babatafutire batapute bagira atya koti order eri efulumye omwami Nabira teyalabikako omusajja yajja onako olwaleero poliisi akadenge zibadenga 3 nga ziwerekera Nabira zigenze wali katuuse buziga okulaba nti nno omwami oyo naye Nabira yandibadde ku pressure nnyo okusinga omwami kuba sente gwe baziwa ku lwa family naye ate lwaki yakolagana ne Kawola anti Nabira agamba yagala kuwayo ennyumba wadde nga bantu bagamba nti yandibanga bagobono mu nyumba Nabira abaddemu anti yajja mu kampeyini so olunaku olwaleero batuusa wali eri ebuzige katuuso kadenge omwami olabye kadenge 3 ngamba ku patro 3 nga ziyingiddewo mu butuufu sibasiramu byonna kunyumiza kakati omwami olabye babisanze mu ngoye za Nabira olabye kadenge 3 azirise buzirisi Nabira musiramu yabusuulawo nga Nabira amaliridde okufulumya omwami ennyumba ng'amugamba fuluma ennyumba eno kitegeeza ki kakati omwami olabye emmotoka ezo azirise mu kuzirika bamuyoolayoola bamutwala mu ddwaliro ensambya wali eri kati olwali bamutwala mu ddwaliro ensambya olw'obusungu abafamire y'omwami kye bakoze nabo bayingidde ennyimba nalali kufulumya buli kimu ekya Nabira nga bafulumya ngoye wabweru kati mu ngoye bafulumya engoye eza Nabira mwe basanze Bayibuli ne baga nti n'obusiraamu yabuvaamu naye ala Nabira ne baali bamuwoowa ng'omukulu oyo amuwoowa Nabira bamubuuza nti amahalo oyagala ki n'agamba njagala butangattako obusiraamu nga tebukikkiriza muzeeyi wa Nabira n'asituka neyeetoolola n'agenda eno abakyala gye batwala n'amugamba mwana wange ekyo si kya busiraamu tebukkiriza nti simanyi musajja omu ng'agamaza amahale genjagala butangattako Nabira ge yasaba nga kakati nno byebyo nno byola abasoma Nabira yafuga erinnya kiri yafuna engoye zonna bazifulumizza
mu bufunze kiriwo kati ndaba nga abafumbo bano tebandibadde bakwatagana ne basevinga enju yaabwe ate beeyawuddemu Nabira ali tebakyali bafumbe emyaka 10 nga mbere obokyali mufumbo bano baade just basigaza linnya nga sawo ya Queen ndi Nabira ne Simpala sibaye bitu naye nga ekituufu kiri baleka baayawukana dda Nabira aleetedde omusajja poliisi oluze afande ono gundi RPC atula wali yegondi ekatwa afande Ruweza akulembeddemu balina okutuka ali basome ndi sebo court order egamba weti omukulu Sempa atalize namusomera court order mufulumya azirise buzirisi kati Nabira tunudda kyanga te bawa azirise era sawezo bali olabye ngo lyazirise omwami ne bagamba ati tetujja bisoberwa bino nabo ne bafuluma ne baddayo ne bagenda ne Nabira ne badde ne Nabira kati bana bafamili bagenza okujja okunonya Nabira gyali nga yataddeyo dda soko tuwebi ne batona ne Nabira mumanyi ojukira bamukwata jeke mu wina omuganda wange omanya basoseeyo Faruku wana abade kuwe mupi yemu kwa sosa waka that their matrimonial home is in Canada. That's on record. Their matrimonial home is in Canada. Kanato wala turn around ejana gama nti abera wongani. This is not her matrimonial home. It's on record. So bila no ya semba yokutegeera asobola okutiraba n'akitegeera naye okujja wano okulowooza nti agenda kwekobaana n'omusiguze Professor Omulamba Vanasius Balyamuleeba simanyi maka ga Balyamuleeba gye gali oba alinako ennyumba efaanana bweti anaasonyiwa bw'aba agirina naye nkakasa ntagirina aleme kulowooza nti ennyumba tebagizimbya na bigambo kyova olaba nti Omuswayiri agamba nti ennyumba ey'oweebigambo ebeera mpanvu naye emutagizimbangako noba yagizimba amanye bwawe we yagula wantagulangawo bwe biti ensonga tezinyuma abafumbo bakola kubeera nga baba bulungi ne bakola ebintu wamu naye kakati ate olaba bino ebigenda maaso omukyala yakulembedde kubeera agina santegese bagala muganda wange simanyi bayinza okuwumula mirembe kubanga mukulu Sempala ye yakwasa Nabira agina santegese bagala n'amuwandako eddusu agina santegese bagala n'amukwasa wa Youth Brigade okusobola okufuuka Woman MP oyo gwolabye abadde ayogera Haji Faruku Ntege yesimbawo Makindi West era nomuli amakaga Nabira omwenyini nnyini katugenda okuva ku story eno ndikusaimo kyekyandibadde kikolebwa ku bantu bano kubanga otunulira boti laavu tekyaliwo wakati waabwe naye laavu ebanga tekyaliwo balina abaana bano kati betwetaaga okusevinga abaana bali mu Amerika bali Canada gundi omuwulidde Ntege ng'ayogera omanyi kakati amaka ag'obufumbo amatongole gali kwa wonna bagenda wa Canada so kati gano bamugamba Nabira talina gatwala lwakuba Nabira agamba ndi sente zirize yafuna okuba ku Balyamuleeba yazimba buli bugundi bu apartments buli byonna maka gali omu kyenkugamba nti olunaku olw'enkyandijja ajja kwongera obikutuusaako mu kyenkyo kya weekends wekiri era n'olupapula wabukedde lwekwato lw'enkya eyo story yonna engeri Nabira gye yavaamu ankole mpaka Kampala wano Spice Diana akamirwa bina buli lucha Nabira naye ngeri yefuzeemu Kampala tetusobola muvaako kuba mupeko ku lulwo bamukwata mu Kampala awo n'atulaga mbundi bayika ojukire Nabira tagwayo alinga luguudo mukazi akoze amawulire oyo bannange naye nga Spice Diana hajara na mukwaya waffe gwe tulinawo omubwate most trending female artist onakolegula omuganda nga yakuŋŋaanyiza kumpi every top celebrity mu ggwanga Uganda n'amuteeka wali muganda ku top bar yabadde nga lunchi nalabye abantu balina enjala by the way bannaye abantu bajudde ku mukulu Spice yagamba nakoze akakolo kati nikugulawo eno simanyi bbaala eno naye buli muntu yeeyiye wano nayongedde n'okwagala engeri manager Roger gy'okolamu ekintu I think artist kimulamu Spice Diana amabaala tebannagagula naye ate yaguddewo ebbaala yakikoze mu budde ate nekirala nze kyasinza okunsanyusa nti nasobodde okulaba ku bantu ade babuzeeyo abantu badde babuze kulona abuziza abantu bangi nasanze eri abantu nga bannaye ne gundi gyali gundi pulima nga yeyongedde okuzunguwala nekye nalabye banaye banagulira wonna ogenda kulaba enseeno era balinayo ku shoko kwennyininyini Spice Diana yankubye akamba nagamba Saimu abantu okwagala kwe batwagaddemu lonchi yafeddako tuli cricket oval naye nga manager Roger kyonna kyokola kyamaanyi manager Roger kyonna kyokola kyamaanyi kubanga
manager Roger ekintu yakifumbafumba olaba nga kwegamba buli kimu kitambula bulungi omuyimbi yeyagala management yeyongeddeko amaanyi okimanyi buli lukya management yeyongerako numbers kati ye problem gundi gyayina shiba alinga ali detached n'abantu nti olaba shiba akoze ebintu ebiri newswork naye mwe abantu mwenga abatuukibwako message disseminator shiba mumutadde eri aguze eryato akoze nagenze mu ssomero anti enjawulo eriwo Saimo nti kakati management yeetaaga okuppa omuntu management ya shiba ekuyetinga nnyonta eyoona agamba nti alina kubeera mu bantu Diana Hajara Namkwaya. Diana Jabaleko. Kale, how are you? Olwala tubadde wano ku Top Cut. Lwaki bwabadde yimbi because it's been my day. Yeah, it's been my day. It's my day for a grand opening. Kati babazze nabayise buyisinga mikwano gyange kumbeererawo tunyumirwe wamu. But it's been me, Madrat, and Chico, ne Michael Uma Band. Naberanga n'abalala ennaku endala. Naye okubadde okugulawo yeah, era leero ennaku olusookedde ddala mu kifo kino. Kaakati ekifo abantu abasinga bayinza okugamba oba ekifo kya Spice Diana. Ekifo kino nakwataganye ne management yakyo okulaba nga tupushinga. So nze ninga influencer, digital influencer, nange kati nyumira okubeerawo because nga artist oba n'ebifo byeyagala okiringiramu kati mbadde sinanye ebifo byenkiringiramu so nensalawo wano wafuke waka wange nja kubeerangawo netaaza osangawo weekends mbeerawo nayengera obondala Ismail ekyambazo wende myaka emeka atano omunana nakagaweza nkyafuna ebirabo era yenna anampa ebirabo engeri gyensinga okweyanza nnyo I love the presence coming mbyagala nnyo ebirabo the presence coming yes okay mumpe ebirabo ninda wintekwe nja kuddayo mu summer okay yeah osanyusa nnyo okundabako mwebale nnyo bwe batikola tuwadde omukozi abagwana tolinda nziyokukala bakutasule wallahi okoze madula tuwadde kuganda wange okoze lubega okoze mu nsi atolubama yagambye okukubako kamadulati MP ono omumpi ono naye ate nabo bansobedde madulati ne Chiko tebakyava ku mikolo buli mukolo kati oli kwebyo oba mikwano gy'abayimbi ne baselebrities manager Roger nga yeesiga nnyo Madulati ne Chiko gundi yankubye akamba ono munene ono Chiko yankubye akamba yaŋŋambye njagala lumu ntambuleko ebweru eyo ne Spice mbali nyumiza Roger twaguyidde ku Prima mukyala Jostede kati Elsewhere Prima yavaayo dda ayina ono DJ ani naye oli mukyala we mama w'abaana be yamuzaalamu abaana oyo abanga balinga naye ne ukambi yogere ene bali basusse okola stand ne Jostede bali basusse okola ono nedda andi kati ono mvuka gwe yafuna abadde anoonya omuntu ayinamuuko kutooke kati na skimming oyo yamusanga ali awo azungazunga ne gundi n'oli Jostede leero baawukana ekyo ne baddiŋŋana ne bakola kiri n'agula emmotoka n'agamba nti wadde Jostede alona n'agivuga so kakati alina Henry naye agamba nti right now ali settled ali fine simanyi basa Henry asinga Jostede ayinza okuba musinga mubiri ebirala n'erinnya nti bamanyi Jostede endowooza kubanga bagamba Prima ye yazimba Jostede Jostede yakuba obuziki paka egwakwata Jostede yatuba n'endongo from a producer wa Kenzo akubye atumye n'endongo paka wagusiza ekintu Jostede yatunze Prima simanyi Prima ye Prima nzemanyi mukazi muzungu Jostede yayambye okumanyiko yogola yagala nnyo okumanyira ensi oba yakuwadde olusaniya lw'emmere olw'ebwereere soko omutwe tumuwulirize omuzungu wa gundi wokusala amaloni Nyumirwa koleki nze kunyumirwa leero it's been a while nga mutambula nnyo n'omwami kiki because he is my managing everything my life my PR is like someone anyambako on what I cannot do so
everything. Tubamenti ya mwami ompya. Wechiba wechifanana, we are dating. Omezano kiza nti mwagalana. Because we are dating now. Before we are not really serious, but we are dating now, and I'm so happy. I'm happy. Naye obeera yangu yanga wakabaere watata omwana. No, my life is a process. Obulamu tubuliving. I cannot deny what God has brought for me. If I love someone, I am not going to fight it. Let me live it. It has come to me. Let me live it. Lwaki wasazeeyo? Kubanga I am in love. I am having someone who cares, someone who supports me, someone who monitors that I'm okay, and that is all I wanted. Of course, I want the best for him. Yeah. Abana bali bulungi. They talk to their dad. Tewali buzibu wadde. Kati Henry yaliwo. Henry si yaliwo. Sigamati yaliwo. But we are dating, and I'm not a mediocre when it comes to a relationship. They see better. No, I give my all because I'm focusing on different people. I have things to do than focusing on different men. So for now, I am focusing on him. Henry musajja akola asobola okunteekamu nange. Lwaki babeera bagamba nze nteekamu yetasa kunteekamu? Tewali kyakiraga nti nze muteekamu. Mumaze ebbanga kino? Like 4 months now. Well, something like that. Simanyinya because I am living life. I am enjoying the moment. I am obulamu process. Kyalamu kama kyaleeta wenfuna olubuto era nja dduzaala. Edda abantu baba kyawanganga wampisa naye kati omukyawala era enkya nakula. Ne laavu ye Kampala nzibwa ennaku zino. Ale ekisooka eddala. Abantu tebakyatya kwekyawa. Ekyokubiri tebakyanobera wala. Kati prima Jostede weyavudde wa Jostede yazze kumpi awo banobera kumpi awo ku neighborhood aveewo ono ng'ayingira omuzigo gwono ga banne Kampala ebintu bye Kampala bizibu. Awo ebitewe biri kakati nno basajja mivulo ow'embwaze atuuzizza. Emboko zaafuuka kinte. Zaafuuka ente ate ente ne zikola kamu. Atuuzizza olukiiko lw'abannamawulire wali e Kasangati. Ayogedde ku nsonga. Naffe tumanyiddwa nnyo abamawulire. Kati basajja mivule na. Basajja mivule. Mati nyo badde. Nedda. Awo leero ng'anyi genda. Abadde n'ensonga batukiikiridde wala tukiikiridde. Abadde n'ensonga nyingi z'agamba eggwanga era nga mu ensonga ezo akutte Bayibuli n'alayira n'ayogera ku mmotoka ye. Era agamba emmotoka yo President Museveni si ye yagimuwa. Teyitamu masasi. Breka Steven yatukiikidde sayidi eyo. Ndi mwana. Njogera bibadde. Metokiriza tebe kuononeka. Nze mpa abantu Sente yazijjawo ez'emmotoka. Kati mulimu ebintu ebinnuma. Mwanyi olwaleero Bigai ogenda kunvuma. Bigai agenze n'awanika n'agamba happy birthday my sister Natasha simanyi biki. Nenseka mu nnyumba nenseka neŋŋamba oba postinga ŋŋambe omwana ono Bigai. Natasha nayafuuka ddi sister wa Bigai. Namuguddeko wali ku gundi ewa Spice Bigai. Ne muga Bigai mu abaafuna ku ssente mpa ku ssente. Nagawa enkyabanje ne ŋŋamba. Yangambye. Naye nga kati Bigai yafuuka atya mutabani wa His Excellency. Naye bangi wano abeefuzi. Kati ono basajja mivule. Basajja mivule. Abalambuza famire, faamu abalambuza faamu. Abalaze ente n'abaga nti eno yange, eno ya gavumenti, eno ya gundi, ziri awo nnyingi mpitirivu. Eyo faamu eri gye bagyega. Eri Kasangati. Naye bannamawulire bamutadde ku nninga nti tukooye ebigambo ebya swaka leero yogera kiri n'ogamba simanyi embuzi n'ezaala ente byogenda okwogera byonna leero sooka olayire akutte Bayibuli nasooka n'alayira nti bino byengenda okwogera ge amazima amatuufu agatalimu bulimba. Naye basajja mivule bakyesiga ebigambo bye. Ensonga lwaki bamugambye alayire? Ne Bayibuli gagityobodde kati. Basajja mivumba. Kale kati kati sente yazijjawo ezigula emmotoka eyo. Mbe olunaana terunaakujja. Akyabangi olunaana mbutennalufunako. Ne yevuma gundi balamu. Kimra
soko tuwe basajja buli bagenda okuba basente byasooka okufuna owa ebizibu byerere Museveni tampanga ku mmotoka nkutte ekitabo ekitukuvu ekya Mukama Katonda omuyinza w'ebintu byonna alisala emisango egy'abalamu n'abafu era nga bwe ndibiddamu ku lunaku lw'omusango on the judgment day bwentu bwe mbyogera mwami Museveni tampanga ku mmotoka eno era n'emirundi gyonna esatu gye musisinkanye simusabanga ku mmotoka kati emmotoka eno abantu bonna abaagala okulimba balimbe abawayiriza bawayirize abasiga obukyayi basiga obukyayi saagala myepanko saagala kulimba abantu byonna bye bagamba tebiriimu eno emmotoka eyitamu amasasi teringa ya Bobi Wine eno emmotoka teriimu byuma bikamante okegera era nabadde njagala kulaba Bobi Wine gundi ani balamu yeetaaga okutwalira omusawo amukebera omutwe okegera simanyi babbala muddala omutwe gwe mulungi ate abasumba babbala mu bamanyi nja kubagamba bamusabira aliko ekikyamu ente kwezibaka ente z'abagagga ng'abasajja mivule buli kapeti njigula emitwalo 13 bulaba kapeti 10 ziba miliyoni emu n'emitwalo 3 kubanga zino ente zirina ekibeere ez'amata amangi bwe ziti zitaka okusula abantu abalungi ziridde bulungi nezisobola okukola amata obulungi okutegeera so kati saidi wano wewali ente ezikamwa nga bw'oziraba ebibeere bino biraba ezeeri ze ziri embuto ziri za mbuto saidi wano wali ezikamwa ensogi kakasa otya nti obukadde 8 tebuli ku zino zizo kati nakugamba nentegeeza abantu nti tebatusuubizanga ku bukadde 8 nembagamba nti era abagisaba baguba ddalu tebakozesa linnya lyange kubanga situuliranga nako kyetutasaba ate akituwa atya njagala kubagamba nga sitya otegera ng'ate siduula wano amata gokka nfuna miliyoni 10 mu mata buli mwezi mukwano gwa Balamu yatugaa nti ekibalo kino pulezidenti ye yakikuwa nyinza okutaba na sente zibigula naye ate Balamu ali connected ku Museveni yekka otegera kati njagala ntegeeza abantu olunaku lumu omusajja omuzungu yajja mu Uganda nene esinga n'eno gye baali babuliramu enjiri ne mbatwala ku bizinga yonna eyo ne bagindekera nina connections n'abantu abalala naye nga ddala ekituufu Sitaani yali mukazi alayidde tomulabye yakema omuntu bw'atyo n'atafaayo na ku muliro kumwokya olunaku olusembayo katukulise mukwano gwaffe Stephen Bulegga abadde atukiikiridde w'abasajja mivule ali ne press conference ebya bapromota bakyabanja Balamu yatidde omweyambulira omukazi oli yamugamba nti Balamu enkya olagenda wagenda osale ku Mande tukeera wuwo anti bamu ennaku 2 nze mu kubala okwange leero zaaweddeko dda leero bayingidde lwakusatu olunaku olwaleero basitudde awo twogera kati bagenda ggulu okulaba nti ettooke livaayo naye simanyi bakagenda ggulu emirundi emeka bagenze ggulu nebagenda eggulu abamu babakulu babasalyaku kaluma ne bagamba nti mweyongere mukomaano kuba nejjo ne bamusumbuye nnyo ye ne bamusumbuye nnyo by the way ekisookera ddala simanyi nakumanya nyinza okuba njogera bubi naye bangi bafiiriddwa mu korona ono mu covid ono bangi bafiiriddwa bangi kakati ate nze ndaba bamabala be bandibadde bagira n'okugira si bokka Judy nange bizinesi yange yaggalawo olwa korona sinagizaawo abantu bangi nnyo naye yange yaggalawo abantu tebakyawasa kati fena tugende wajje naatuwa essente tebagamba kati Balamu ate no Balamu agambye wadde banaabasakira ye tali bubi nnyo tasobola kubulwa kyakulya tasobola kubulwa wakusula naye kwegamba bino byakola abagambye pressure anti abagambye nti pressure gwe mumuteekako mukendeeze kuba ye abayamba buyambi basakira katusooke tufune Balamu n'abalala abanaba basobodde okutuukayo balinye baasi oba takisi tusinkane eggulu tugereko nejjendo tumubuulira ebizibu ebyabadde okubanga tetwagala baana kweyambula twagala baana genda ku maka ga mukulembeze wa ggwanga tekiraga bugunju sente abaziremesezza si bangi bali bantu babiri asooka ye PS wa jenda
Mwami Kibenge Agure Kibenge yaziremeseza ng'akola ati kati yayagala oba sente bazibawe bo babazikozesa naye ate nga sente president yaziwa ba promoter so kakati Mwami Agure Kibenge manyala abanyone TV va ku sente z'abaana banaku baleke bafune sente za ndisagala bintu byakubonya abantu mono nakaluka president mu abakozi ba government mulekera okono nakaluka president kyagala tugamba nti obuzibu bungi lwakuba nti akola instruction abantu bakole kyayagala abantu ne bakola byawe bana bagenda kutandika kumenya amayumba gaffe omwana yeyambude omuwala ne amaaso ganumye ekiro kyonna paka saa mukaaga gwe yes omwana omanyi yakoze okubikula olweyi bwati gomanya okulaba obukazi embugo z'abakazi it's not right kati wabali omune yebukula nanumya amaaso banaweera omukaaga ne bagenda ku gate ya muzeyimbu babikula mbugo zaabwe bagala kuwa Uganda kisirani omwana omuwala okwebikula kiba kisirani Fashira kwali agambye bannaye namwe mwine engeri gye mutulagamu ebintu byamwe mwanyi Fashira abukira buli kimu oba oli ku peji yono n'abukira kati alikuwa ni basajja mivule okati bati mu mivule omanyi nali namuwa posa naye nga nabbi omukazi azeeyo leero mu kooti bambi naye Pastor Siraje talabiseeko Pastor Siraje bagambye mulwadde muyi ababalumiriza bazze bazze wala bazze nga bagala leero badde mu kooti yawe badde wa gundi omulamuzi Kamasanyi Gladys Kamasanyi bagenda buli district bali abalumiriza ali batandikide Kampala bwana ave Kampala bagende Iganga Mbale Tororo lira bikiyo byonna lemondo mukwano gwo mukubire ko Skype tulabe engeri gyali musaidiza omwami oyo omayigundi otegedde Pastor Sigundi Siraje alike ategedde amapesa amatuufu wena kulwala mukati katona kulwala kwa bana bakulumize bavaayo kinzo okulya no olwala mu kono bayinga time ne mubako kintu kyemukolako okay katsoka tu mali atugandi kwa tia nabyo mulabi mali na yate oyo ngapa ina misinga yoli yengini katsoka tu yeye to bafune tubalabe Siraje yatusindikira abantu be kujja ku tyagenda kuyamba bana bamulekwa abatalina mwasirizi nabo abali obubi naffe ne tumuwaniriza natuleetera ba coordinators be kale ne batujjako ssente nze mu ssomero lyange nawandiisa abaana mu primary nawandiisa abaana 807 ssente zangendako okuliisa abaana omwaka omulamba n'amataka gange gagenda ne ssente zange zenyi zagenda buli kimu kyagenda n'emmotoka yagenda abamanja bwe bali abasupplying emmere kale njagadde obwenkanya twalaba nti yatukoninga tuzze okufuna obwenkanya eri mu kooti n'olwaleero tetumufunye era tujja kudda tutestifyinge nze kennyini banoonya abamanja banoonya abalala bagalana kunzita balowooza nze nabba abantu erinnya lyange nze omusajja muzeeyi bwe nti ne lyoneneka olw'omwana ow'emyaka 25 kyennyamiza nnyo erinnya okulizimba litwala myaka mingi naye okulitta litwala seconds bampita omufere ku bintu ku sente zesalya sente zonna twatwalira ye nga tulowooza agenda tuyamba yajja n'abeeru nga tulowooza Bayisirayiri mpozi nabo bafere banne kale obulamu bwaffe buli mu kati abagana naye twagadde gavumenti ne judiciary etuwenga etulamula mu mazima ffe sente tetwazirya sente yazirya ne Bamondo Mugisha nono omusajja gwe bayita Jime batulyako sente zaffe nyingi
Okay. Wali abannayuganda muwa nnyo gundi respect kale muzungu. Osobola okuleetera omuzungu Jude nga talina kyakuwa naye n'olekawo Mr. n'ogenda n'omuzungu. We balaba abeeru ne bagamba nti Sindi yagenda n'ekinyooza omuzungu n'alekawo. Oli Mario. Kati basibulira mikwano gyaffe naye nga twongera kubebaza bwebaza. Tubagamba bali ne tuba n'amagi nnyo akadde ke katusalako. Matininijo mumulinde enkyamu kija kya weekend ga kutusaako olugambo. Nze Judith Kawes ku podium kwabadde mbeere bulungi mwera. Wamune